Inside Story Uganda, real source of political updates. bali blacklisted oyo wakukizinga kiri Mirundi andi kugambi nti there are two issues. After this man's explanation, we have two cases who are indicted. We have a group that is indicted for taking 5,400 Uganda in India, which means Baba Jangamunga by recipients. That's what I've gathered from him. Two, waliwo yo eyakolagana nga mu Pakistan. Oyo yali kukurudu method. Report ya police yabade tufuko no mwana kabanda. Andi kubulidde mu mukebere yakula n'ensi. Yakula n'emu. Oyo Katumba ayogera. Twavuganya naye mu Kalolo. Naye tubalina ko Oluganda. Bankimanga oyo Katumba yava kalisizo nawa. Namulabye ngayo nga awa explanation. My son has told me, and he's very bright. A wafet wali musiru. DNA ye wafe musiru. Wafet wali musiru. Nataso mamugeza afera. Nataso maafera. Bankubira amasimu nti ono yafeze. Nenge mfera. No musamize naye mugezi. Omina yo mufere. Ino mwana nga ye wanupu afuwa Chairman wanupu kuchalo yete yesomera kodda. Naye mukufera. Namugamba je nkuletereko haja akulabeko nanga nti naye omuleta tekinnankuba. Ye chairman wanupu kuchalo. Ntwala nga kimukuli. Ati ye mwakana kutuma yetalowoleza mu bano baloya. Era is like to yali nsikira. Nedda sibo. Nedda chikola. Atawuliza yenga. Fanga nomutali bulonga gwe. Bano benda baba nabagezi bano. Oyo ali mu parliament oyo yali ruda bana bagezi abali. Tuli mu feri. Oyo jini yateye yese bulite wa family yazi na uzinyu. Ya chakala kuchakala. I like him. As made a name. I like him. He's intelligent. I like him. Kala kisaye okujja ko banyina bangami ndi Nedda ovuma nnyo gundi Tamale yayina omwana mumulete ate muju kutemwogera bigambo amulete mulabeko kuba ekinnuma talina mwana naye muli wa life aliye tuyina tata waffe bamuyitanga tata Sentongo was a lifeist era bwe tulya tata Sentongo ne tulya n'oyo oyo omwana bafaanagana kakati obude butuweddeko tugere ku kakati okitegedde ekyo nti examine. The man has told me professionally. If he grew up with one on Sigo, umubiri gwamanyirirayo. His problem would be to grow up with one two Sigos. In the case in Gemubaji Jam, what Chikulaga. Yes. Two, Nangamba. Nti, Bobato Mina would directly. Wogendo Kuwa. Egwamu amaanyi era ngambi zimala nti ensigo bw'ogijjamu anti yaŋŋambye nti amasannyalaze gakuba balubu si kyakiŋŋambye nenkitegedde nti ensigo kasita ogijja mu muntu nga tojjanjabye bulwadde sukaali biki bivuddeko eno kufa naye temuwangaalamu eyina life span okujjako nti naddala mu old age aŋŋambye nti oyo omuvubuka muto look at his age yagendako ebweru if he is young ensigo emwe badde ekola kuba yakola naki nti abalongo bali abe Iran bali bwe basalawo babaseparating bafa naye batuuka ekiseera ne bagamba nti no njagala genda mutoyi kakati boyfriend tunabeera n'omu. May I respect the professionalism. That's why I've trained highly professional people. Never lawyer mbawuliza nachi. And then I apply my knowledge. Kakati ekyo nkitegedde. Nti the contentious issue yes. Bwe muba muno akugambe nti bwe baba jemu eyo bakola transplant eno ekulaga. Okujjako ennyama emu. Era neje lwaki tomuwa interview.
It is okay. Why don't you give this young man an interview? It is okay, there's no problem. Yes. 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 Achinyonyodde n'ekitegeera. Yes. Kakati muhoozi mutemukitegeera. Muhoozi musajja mukulu yeesalirawo. If the president is not careful, he's going to lose muhoozi to Kagame. Statement kidding. Yes. If President Museveni is not careful, he is going to have a radical muhoozi and who is more interested in Kagame than his father. Why do you say that? Why? Muhoozi knows the people are fighting him. Yes. Muhoozi knows the fight, those who are fighting him are inside himself. Museveni has failed to reconcile. Is a what you want president at all costs. Akuba muhoozi yete mumuwadde punishment tefana bamuteekako under house arrest newamujayo nafa kyavaato jo naye omwana wo naakola tweet emu noga nti mujje ne mumaje mukoze eki no abaganda baga nti ndikwata n'empaayo nga wasikira musikire naye agw'omwana gundeebukanya nabagambye ti ab'e Kenya bo ate bajereza Museveni ne bakamala andi nkubuulira omusajja bamuyita Dwale ye Minister Defense ow'e Kenya yagambye civilized countries and governments don't respond to tweets. We respond to official statements from government. The tweet is not official. Nabagamba yamujerezi yejerize muhoozi naga we leave the tweeters to the tweets. Banakenya batweetinga bamwanukule. But this is not but the president, the way Museveni reacted was wrong. Nange bweyankola nankanyuka kasasiro bakayikula banana bakanyuka kasasiro. When will you protect your people? Atukanyuka bukanyuzi nze yankanyuka asanyusa omuku ingano genda siyinza kuvaano nendagawana ali musemudoti nange. Yes, this is not the way muhoozi would ever expect. Kati as a result muhoozi must be able to confront his enemies alone without expecting protection from the his father. That's why muhoozi was going to be radicalized. Okitegedde nti muhoozi kati ategedde ewataata teriyo obuyambi kati ndi kulwanga I must create a situation to confront my people, my enemies. Museveni batasobola kukolako kuba Museveni ye believes in reconciliation. Does Museveni believe that we are all barokole? Also mwana wange ntoze emyaka 24 nongoba mu State House nonjoga buli kimu abaana bange batasoma kunsi mukabuli nsembala banolwali bagenda kutula saa 12. If you don't give me that money I don't mind. Mujja kutegula mujja kuzireta kuba mwanjoga kakati. That is the second point. 2 immediately Museveni surrendered his son and wrote a written apology that will be a future reference. Mukozi market in Kigali. True. Why? Kagame the Banyarwanda sidadde Museveni. As Museveni thought, by accommodating them in the big government, they will lose the appetite of going back. But these people said no. 2, there is a gen who cannot go to Kigali. Habyarimana yaweereza wano $1 million. Omuntu omu azikwata zakwasako n'omu ku banene. But Rwejima survived 3 times. Are you sure? Yes. That's why they decided to go to northern Uganda. But gere kuyinzeku. The Banyarwanda realized that at that time, do you believe if these Banyarwanda knew that Museveni was solving a problem, Barigenze Rwanda nga chairman wa OAU, they put Museveni in the dilemma. You are the chairman of OAU, but your country has invaded another country. The Banyarwanda had realized that Museveni tasobola basolvingira problem yaabwe. Okay. Yayagala kuteesa na Habyarimana naye nga baba kitegedde nti mu Uganda babawalana
basi ye Rwanda bichi bye Rwanda mu government mu college ne batakayira abanyarwanda bakayira ne bamutta kubutabajja ko okay kakati these banyarwanda when they went without Museveni's permission tebawangula Kagame najja do you believe Kagame yakwata bagenocide bonna nattane ba bishop abakatoliki abali bagera genocide nakwata gundi archbishop we Kigali nako one of the reasons is that President Kagame me I know one President Museveni believed Kagame abere mu shadow naye aliko w'omuhutu twagira Mungu esemaitu bizimungu Alex Kanyalenge but Kagame realized one thing whether it is twagira Mungu whether it is bizimungu whether it is Alex Kanyalenge the Hutus are fleeing into exile and none of them is coming. You cannot have a Muganda president and you see Baganda fleeing into exile. Museveni wa Musafa this or advisors and Gabucha enough value. The rest came back. Why is it that in Bizimungu, Bachi, the trust between the Tutsis and the Hutus, Gaddafi proposed the solution to Rwanda and Burundi, get one country, Kayaba Tutsi, another one Kayaba Hutu. Uno, yali president we Burundi yagenda mbuyekera na training abakutu bitwale echi etano ne bagende Congo they nabo gundi mubutu they engaged the Ugandan army and the Rwandese army the best in Africa. That's why ewawe kyaterera abakutu abatusi ne babajja tebalidda ndada yebamutta bikibamu ennaku mbeka bikibe but the Hutus revolution yakola can President Kagame accept this? No. If it took the Tutsis 50 years to go back to Kigali, it can take the Hutus 100 years. Because the Jews went back to Jerusalem after 600 years. So, who is the strongest ally of President Kagame in Uganda? In Uganda. Yes. The moment President Museveni humiliated Muhoozi, Kagame sent a minister of state to represent Wanono Kuku. Kwechava. Why? The follow back country to the Tutsis is Uganda. I told you that 40% of the population of the Baganda are Banyarwanda. Era mutunuli abantu abo nti oyo nsubuga berekeraawo muganda wa Kabaka je yawasa wayo Vito nsubuga berekeraawo musajja Munyarwanda kitabu ya muleka ubulezi berekeraawo kitegeeza kasigala teri muganda ne omulangira yawasawa awo omulangira yawasawa ono gundi omusajja yali presenting Amelia gwe yawangula mumbizana Mutuluza izi Mutuluza ekiganda name. If you don't talk to Banyarwanda in that constituency, you cannot win. Mutuluza is here Muganda. That the Mutuluza mean Onugundi, Omulamuzi, Sebutulu. Sebutulu Muganda. Eyo Mubende. Ono Kalwanga Muganda. Kalwanga. Nabakoba, nafuka Nabakoba. Abaganda bimpulugumu nabawasente. Nabakoba. Mama yagana nabalabula nabawoninga nabakoba nabaganja kuzala nabakoba genda yes abona bantu bakabaka wali wamusajja bamwita se Gondi Kirenga mutabani wanda zibonye Kirenga yategeera nti nokufuna scholarship y'Emmengo niye tumaserwadda nagende Mengo ni wa scholarship nagende Bungereza nasoma amateeka bwe yakomawo na obwakabaka bwe babukuba naddayo sebo naddayo mu Kirenga twalina Kirenga ne Mulenga ozi Mulenga Muganda national chairman wa DP. So it means that I tell you nti Abanyarwanda bayina lolo ya amaanyi nnyo era nze nali nkimanyi
nti President Kagame utwabira naye nga tuli kumbiranye his role yali eje kusiba Banyarwanda baleme kujja mu maaso kukuba bululu wano amanyi ku voting gundi ku register kwe bali yali amanyi ndi ku register bakola kwe bali baganda okujja era ffe mu Buganda ekimu ku kyakubya Bobi Wine Kagame ganda bantu kujja kulonda yagala ensalo zikuloze the border nga bolinyenyo itogenda kayola nga gwatakiriza kuvaayo I'm telling you ono Rwanda abyemu and is provoking muhozi is ono mujoge nnyo Museveni gwatayagala kukwata ko nange yankuba oyo yamuwadde buli kimu kyonna business azimuwadde at the expense of his son. Kakati Muhozi knows who are fighting him. Yes. Two, Muhozi cannot confront his father. No. Muhozi, to be a Muhozi, I know Bangali Wamani. Kati what Muhozi has done, I was proposing it to him. Nedda simulaba, nimuga be humble. No. Muhozi had to take confrontation line. Yes. Let me tell my enemies. Yes. I'm here. Mbele duka kati amuporogo Nedda naye sibu gwatujoga n'otunye ku mitwe n'otunyalako ng'oyagala obwa president n'okubaba akataka n'okuba buli omu sezalawo n'akoleka naawe vaayo Muhozi akusoomozezza naawe vaayo amukubye entiisa naye aveeyo akatandike. Two, Muhozi mu bavubuka but Muhozi cannot challenge his father. So you're not seeing Muhozi on the same boat paper? Muhozi ono gwenkuba oyo yene bwavuganya mbwa mpagira mbwa atwavaliza nnyo atubanyabonyeza oyo wajira y'omutwe tukunga abantu nadduka ntukuba obutambi. If Muhozi was going to confront his father sigana mukubye dda 2026 Muhozi tajja boat paper taliiko. Muhozi is helping his father. How? He is creating his own political base. Tata we amuwaddeyo n'ategeera nti nina okwerwanako nkole base eyange nga nina obuwagizi bw'abantu naye bwe ŋŋenda n'embeera mu political limbo mba nkoze eki singa nze nakkiriza Museveni okuntwala okunjooga mu president's office singa ddala disi naliba ddala disi mutabani wa Kajiji nina ku mutwe n'omutoni wa Kajiji anjooge buno yojjani ku lumu ng'avudde ku gundi ne bamuwa deputala disi nga mu a man of status. Kakati Muhozi has decided to take a radical. But Muhozi cannot confront his father. We know Museveni is here for 10 years. But Muhozi naye abalazi kambabuulire Museveni released billions okuteeka ebisawo okukola ki ogwanga va ku musajja wa national sport nja kuba ogwanga mumalewo omusajja wa national council of sport kasaba ategedde nti Museveni ataddeyo 5 billion ate nyingi nnyo Museveni zeyatadde mu sport. We can even nabagamba nti I can create a Kaguta Cup nga eri ku byalo eri mu masomero eriwa netufuna n'abasambi abapya. Lwaki Kamuswaga yagobye aba Buganda ewuwe esaza babadde bateekamu ttiimu etali ya coach ng'omupiira bagutunda miliyoni 5 n'abafu yatutema Uganda tali nnyo nakano kagundi yabagobyeyo buli bukama bwa Kamuswaga tugenda kubutongoza tugenda manyika w'omufumula bwonna. Why? Because I told these people nti Kamuswaga endagaano gye yakola ne Buganda yafuuka muganda wa Kabaka kuba bonna bapa Bunyoro wali ebeteremu ng'oyingira Kaliisizo. Two, alina okubeera ne Kannamulondo ka Katonda nga Kabaka waatuula ku mukolo naye atuula wava munno ne Sendawula abaakabajja manyikanagana n'omutwe gwe makoya ite gundi ebintu bya Kamuswaga tebabijjaayo. Nze nagendako ne Kamuswaga mu State House. President n'amala otulaba n'amala okulaba Kamuswaga. Kakati tuba tufuluma enkuba teetandika okutonnya twekwekwa ku kisenge ne Kamuswaga nga talina mmotoka. I'm telling you, Kamuswaga mmanyi nnyo
era yabagamba nti omusajja oyo yanyamba nnyo ng'asobola kunnamirira mu Mirundi wali atambuza bigere. Buganda neglected Kamuswaga. Kakati ate batandika emipiira. Omupiira bagutunda miliyoni 5. Kabaka gwanabeerako bagutunda biliyoni 2. Bagitunda. Kakati Kamuswaga atunda mu ttiimu ye kooki mugirage oba mulimu omukooki. So this nakiwandiika dda. You see nkugambye nti omujozi tategeera abantu nti akola. But you must understand one thing. If you are humiliating your wife, you must do 2 things. A violent marriage must be beneficial to the family. Yes. Nti omukazi omujoga oli mugagga bakodomi bwe bavuga emmotoka zo bwe bakola mu supermarket. If Museveni was giving us money nga si bupaka si musaala. In fact, doesn't he get a salary? Ffe mu Baganda n'omala ogamba abantu bababeera ewaka tebalya mmere yange. Primitivity. Omuganda talangira abantu tebaliridde ogenda nobabuuza netooyi mwezizimbye ebizimbe muzijja mu musaala. Kakati that's the problem. Nti if you want to humiliate a person alina okuba nekyafunamu. Nti bannaddiini bano baki abasista tebamuwamu kalirinaali babulaazi bo bannaddiini bakolera Katonda empeera yaabwe eruddawa nti ennaani yeerekereza omusajja akabugumu k'omusajja n'okuzaala. Faza ye si munnaddiini. A Catholic priest is not a munnaddiini. Ye mukozi era bamusasula omusaala. Tusabira abasasedooti bo abaakwawulirwa nti seribase bwekiwa Katonda. Era faza ne bwayenda tewali kye bamukolako. Katonda yakuwa obubonero ng'ekisiibo. Seribase eringa kisiibo. Oba weekwese n'olya emmere togirya kusanyusaani imwekyo mutamanyi ekisiibo n'obutabeera na bakazi mu bafaaza kiriwo na Katonda wo wamuwa siribase kandi nali nsubuga yabambaza n'empeta wa marito kyayi naye tebabakuba mpiso wabukedde bamuganzika wa mukooko we njagala nkusuulike wabukedde bamuganzika wa mukooko we let me summarize. A lady came to me, a respected woman came to me and told me, I've been sent by a powerful person. We have received the information that every morning you drink water, you drink beer, you are wasted. Somebody has given me 2 air tickets and a scholarship to do a PhD. We need your brain. Abazungu bajja wano nebanga twaga tukwe scholarship tugenda osoma PhD nembaga nti I'm doing a PhD in the State House University. The university nembaga to sit with Museveni. I'm doing a PhD. Kakati mukyala namugambye nti Uganda tell these people mukwano gwange yansanze newandikira na bitabo byange waka. Do I look wasted? Am I wasted? No. Do I look wasted? No. Muntu ki gwe bataddeko pressure nannyini nsi emyaka 24 yanjoga mu State House anjoze tisatira tebasasula buli kamu tebakasasula buli kamu tebakasasula yaziremesa naye nze mbagamba ekintu kimu ntuula nenda bubutabo bwange entuuma ezitutte tisa ninakolera mu kakiiko ke oba nina okubeera omupakasi ayina kubeera simanyi nyofeesa nsimanyi I will never be omupakasi in Museveni's government. Emyaka gyange tegikyakkiza kola bupakasi. Kakati eyo namugaye nti abatulaba do I look wasted nga kusasira naku ntono nnyo abadayina mu kutiyaga ssente akaaba naye nze gwe babonyabonyeza emyaka 24 enjalo bwe baba baali balwanyisa mpologoma sinnasukkambwa sinnasukkambwa okujoga okwo kwe bajoga abantu tewali bayirawo olunaku olumu if you bring management naye omukazi omugezi bw'aba alina gye yafumbirwa balamu be ne bamugobayo buli oba ayembaka agendayo buli obayo saagenze ku national task wound ate nkubuulira omukazi oyo bagenda mulwanya nanyini nsi kati agenda kuteekawo omuntu eyataddewo omusajja yakitaddeyo dda kirye ssente National Council of Sports nanyini nsi yataddeyo dda omuntu ogwanga kuba sente zayigidde niye mumuloza munalya sente mweka
Are you going to get this man alone? Omukazi yavudde mu revenue authority yazadduka omanyi omukazi yajemu wange yabadde yambadde kooti ne kanzu ng'akutte n'omuggo bamugambye commissioner general yamugambye mbuli mulalo bakutwala ebutabika ng'ayina emmundu abadde amudi nga tannakuba muntu n'omu bamutegedde temuseveni alina omulimu gwagenda okukola gwagenda omuwa alina okukola ki balina omumukuba nti mulalu kakati ogwamutusana guveni gufe ate nga ne mu livenia era omulimu bagugabiddewo omuganda kulunu eyagufunye muganda omulimu gwe bagobyemu omukazi ono commissioner general yalondeddewo omuganda naye oyo omuganda wa transition tukube esimu yange tuwale kyebakuwadde your transition commissioner general alina gwanoonyayo kati awamagamaga amagamaga kati tukube esimu yange mukazi gwe nokulidde nkogamba nti you can control nobody can come to my home ekyo kitegedde katubalize nakino nti efactory ogitegedde ey'obusajja buno bwenjuziza mu bigambo. The factory is a private initiative. When this man came to Uganda, sent letters, Magola sent letters to meet them. They refused. Kakati daine yatuddewo ng'omu Magola ne bamugjawo bukuba ekifana vaccines kasajja gwe wewe mtoto wa monitor kutoka Kenya, wewe wazimu, wewe mpumbavu, wewe mlevi, wewe kabisa kagwe sisi tumulito babu ababote tomorrow mukube ekifana nyinti factory ya Magola factory government has nothing to do vaccine